Ensangi zino bangi tubadde ne fiya okubaako n'ebintu nga bino swimming pool mu maka gaffe mu masomero oba ebifo ebyolukale naye ate kikyuse endowooza oba enkola enkadde evuddewo security eyongedde so tukijjemu okutya gwe aneeyunzeeko ku programu eno Akeezimbira tulina omukulu Nsamba Godfrey yagenda otutwalako mu nsonga ya swimming pool from scratch ku ntandikwa yonna swimming pool ekolebwawa wetutuuka ku kya security ku swimming pool kyeki era mutuufu ki ayinza okuwa security eyo gwe andaba akaseera kano kankulamuseeko nti gye baleko gy'otuusaako engalo programu eno Akeezimbira we tutandikidde ku mulamwa guno ogwa swimming pool Nsamba Godfrey yagenda otutwalako mu nsonga zino neeyungako tumusinkane. Swimming pool abantu bagyegomba naye bagitya olw'okuba oluusi zikolebwa mu nsobi. Omuntu akulaba ku programu eno Akeezimbira bandiyagala swimming pool mu maka gaabwe oba mu bifo ebyolukale naye beebuuza ettaka erigendako swimming pool lirina kuba nga lifaanana litya? Ettaka ettuufu ery'okuseetingako swimming pool weetaaga ettaka eriri made up ground. Singa weesanga ng'ettaka lyo liri soft kitegeeza ogenda kuteekawo kye twandiise nga ka backfilling with hardcore first oteekeko ekiveera hardcore with sand then polythene paper. Kitegeeza polythene paper yo gy'otaddeyo wansi eziiza amazzi agandibadde gava wansi okwambuka waggulu ate n'okuziiza agandibadde gava waggulu okukka wansi mu ground such that you have a uniform ground nga eri stable. And singa weesanga nti ettaka lyo liri slope kitegeeza olina okuretaininga swimming pool yo okugiretaininga ogiteekako retaining wall kye tuyita retaining such that pool yonna eba ku level yemu koze ensangi zino pool ze tukola tuzita decking pools. Kizibu nnyo okusanga oli ng'azimbye pool ng'olugivaamu ng'okka madaala oba ng'olinga ateekawo eddaala okugyambukako kye tuyita decking pool. Pools zino oba swimming pools zino oba ebidiba ebiwugirwaamu mulimu ebika? Swimming pools zino tulinamu commercial ne residential naye ne mu commercial ne residential mulimu types. Tulina overflow pools ze ziringa eziri trending empya ne skimmer pools. Skimmer pools bw'ogyetegereza ebaako ekituli oba ebituli ku deep end oba ku shallow end. Naye overflow pool bw'ogyetegereza ebaako kakyano akatambula all around. In that mu skimmer pool amazzi tegajula to the top. Naye ku overflow pool amazzi gajula to the top ne gaflowinga mu channel ebeeteerebbwako ne gagenda mu balancing tank ekitali ku skimmer pool. Otuba tutunuulidde ensangi zino abantu batya kye bayita residential swimming pools. Yes. Nga ggwe Nsamba Godfrey what is your say oba oyogera ki ku nsonga y'abantu okuba nga bejjamu okutya okuba nga balina swimming pools mu maka gaabwe? Swimming pool mu maka kisobokera ddala naye abantu abasinga twerabira security ya pool. N'ozimba swimming pool ng'erimu open area oyina abaana n'otagiteekako at least ka perimeter fence oba ka burglaries ng'omwana okuyingira omuntu yenna alina okwaccessinga ekifo ekyo olina okubaako ka gate koggula nga kayina na kufulu. Omuntu era yandiyagadde okumanya bugazi ki obwetaagisa ku swimming pool eyo gy'oyogerako etandikibwako eba etudde ku bugazi bwenkana butya? Ekyo kisinziira ku space y'omuntu gy'alina kubanga ne bw'ŋŋamba nti njagala mita 2 ku 2 nze nja gikuteerawo naddala bw'eba y'abaana ebiseera ebisinga turecommendinga swimming pool okuba nga eri 0.6 meter in that omwana waba agiyimiriddemu gwe omukulu bw'oba ogiyimiriddemu amazzi gaba gakoma muno mu maviivi. Ey'abakulu ebiseera ebisinga shallow end bw'eba nga yawaka ku waka just ebiseera ebisinga abamu bazikola 1.8 1.9 meter bwe ziba okukka wansi deep end. Shallow end tutera zikola bwe baya overflow tugikola ng'eri 1.1 1.2
bweba ya skima tuteekamuko allowance ya 200 kubanga skima eri amazzi tegajjula kutuuka waggulu gagikoma mu yo wansi ate ekitaliko overflow yejjulira ddala mpaka ku mumwa kati omwana oli okusobola okunyumirwa puulu ye bwe bamuwadde ka 0.6 mita ajja kweyagala nnyo kubanga amazzi gaba naye omutwe gukola ki gufuluma bulungi ate eba accommodating emyaka gyonna egisinga. Wetwogera ku nsonga ya material tiles waliwo bakozesa 30 by 30 ddala kituufu ziri recommended okubeera nga zikozesebwa mu swimming pool? Ekyamazima swimming pool munda bw'ogitunuulira tayiro eri recommended okugendamu erina kuba double edged. Katayiro ako kali 9 by 4 inches so si 30 by 30. Tayiro yeba nnene okuholdinga pressure y'amazzi era ojja kwegendereza eya 30 by 30 era bwe weegendereza pool ezo ze bataddemu 30 by 30 that is almost an ordinary tile that will be in your sitting room or somewhere at the walking area. Tusobola zikozesa wabweru naye olw'ensonga mu pool muli pressure eba y'amaanyi zibuukako so tu recommendinga tile munda ya double edge ate nga si nene nnyo. Wetudda ku nsonga y'amataala abantu batya amataala ago tegalina we gatuuka ne gakuba wenkwata amasannyalaze nengateeka mu mazzi risk eba y'amaanyi. Ekyamazima amataala ge tukozesa mu swimming pools ne technology bwajja akyuka ebintu bijja bikyuka. Ensangi zino amataala ge tulina amataala ge tuyita LED. Ettaala eri amasannyalaze agatuuka mu swimming pool genkanankana ne dry cell eryanda naye ng'ate light gye likuwa ate teyenkanankana lyanda ye technology wakoze eki watutuusizza. Yes kyobuuziza nti tekituuka ekiseera nga weetaaga okukyusa amataala nedda agaffe tebagakyusa wabula wayinza okubaawo ensobi ekolebwa mu kitwandiise control room eva ye waba ebizibu byonna ebyo naate teweetaaga kujja mu mazzi mbw'okyusa ettaala. Ekizibu ekyo kyonna kyoyogeddeko ebiseera ebisinga either amasannyalaze gazze mangi ng'oli talinaawo bu step down obuntuntu bwe butyo ne kookya ka controller ako kakyusibwa era spare tuba naye teri ku mataala ensangi zino agajja tetukyusa mataala. It's a rare case. Ne material gwe mukozesa ku tiles ziyitiridde okusala abantu. Tile ki entuufu erina okutambulira ku kisenge ekiri waggulu ku swimming pool? Kaakati tulina kye tuyita rough texture tile nga tile nawe ne bw'ogiyisaako ekibatu kyo eky'engalo ng'oba kibisi nga naye ne bw'oba otobye ejjukira bw'oba ova mu pool skin ye eba eseerera. I would recommend omuntu bw'aba asiba deck area kye tuyita decking. Kwa decking kitegeeza w'olinnya ng'ovudde mu mazzi. Omuntu okozesa tiles eziri rough texture rough nga kirina skin eri rough ennyabo ku pool okwo oba 30 by 30 awo size yo yonna gy'oyagala ekukolera naye ate terina kuba nene nnyo being nti tulina traffic nyingi eba eri ku swimming pool area wano. Traffic eyo engeri gyeri nyingi so not recommending at least omuntu wabanga asusiza size go for a 30 by 30 but beyond that zibuukako. So ku deck area omuntu alina okufaayo n'akozesa rough tiles floor ali rough okwewala obubenje. Safety kunze ali mu pool tandika ntya okuje how do I start saving myself from the danger eri mu pool? Ekisookera ddala safety ya swimming pool ebiseera ebisinga pool webanga eri commercial tu recommending ekifo ekyokuba ne life saver on ground 24/7 ng'abantu bawuga. Ekyokubiri yes life saver ayinza okubaawo naye ng'oli mu kuwuga n'ojja ofuna muscle pool. Mu swimming pool z'omwe ebiseera ebisinga tuteekamu burails ku mabbali okwetooloola. Muscle pool eyinza okukwatira ku deep end ng'ekyamazima eddaala liri wala ate nga bw'olaba bw'okwata ku kisenge jjukira olina obulumi n'otakikwata bulungi. Kati ebiseera ebisinga mu pool z'omwe tuteekamu burails obuuma ng'osobola okakwata kajja mu size y'ekibatu kyo nga bw'oba okakutte bw'oti nkakasa omuntu asobola okusangawo ate era naawe n'omuntu yenna akozesa pool abayiga omuyiga ayinza okugwa mu deep end nga tamanyi nti akoze eki
for emergency neekwata kukuuma ako ng'eddaala liri wala jjukira eddaala yalirese. Awo wenyini kangende nyweko ku lwendo lw'amazzi ekitundu ekyokubiri tugenda tunuulira treatment ne maintenance ya swimming pool etandikira wa era ebeera mu bbanga ki ani omutuufu alina ogikola lwaki esaanidde okubeera nga kitwalibwa nti nsonga etalina kubuusibwa maaso kankomewo.